Yes, for additive ujimbanyize sawa zino mwasibye mutya muli mutya. Ngenda kusaba subscribe nga tompere video eno ka like comment section wili awo bakabuntira mu comment section atosigalinga obuje komideko. Akayimba kaba B2C kafuusa akayimba kaba B2C Nabatanzi omukwabo abakakozeko challenge Nabatanzi atenze akayimba kaba B2C. Munayi ono yakozemuko challenge mu background ya ka video katadde wali ku mukuto gwa TikTok akosane ku Facebook page. Akayimba kano bakayita obulungi bunuma abaana bangi bonye bakakozeko bakozeko kugamba bakozeko challenge ni abasinga tekabasaana era abasinga bangi bavudde nga balangira bannaabwe olw'ensonga nti bakoze challenge kayimba kano ng'ate kabasaana. Nabatanzi atendereza akayimba kaba B2C akatendereza byansuso nnyo bakayita obulungi bunuma essaawa zino bwomuko obuyimba obutrendinga bwetudda ku music waffe mu ggwanga lyaffe Uganda eyakafuluma mu mwezi ndowooza ogwa October nga guggwako manyi music mungi afulumye bangi bafulumiza obuyimba naye nga akayimba kaba B2C ke kamu ku obwo obuyimba obutrendinga essaawa eno abaana bwe bakolako challenges wali ku mukoto gwa TikTok. Nabatanzi y'omu kwabo abakakozeko challenge. Nabatanzi atenza akayimba kaba B2C akatenze nnyo agamba akayimba ka mutaana njukira Nabatanzi naba B2C ba mukwano nnyo naye ate abaana ku social media bo batansedde okubanga bagamba nti Nabatanzi akayimba ako mystery yandibadde asaana nga akayimbira gwe abasinga batansedde okubisala nga bagamba nti Nabatanzi ne mystery akayimba ako yandibadde akakuyimbira ku stage wanga kuli maasawo nga mwetunulako buli omu ng'akuba munne buli omu ng'akuba munne eriiso nga mwekubako amaaso buli omu nga mystery akayimbira mwana muwala manyikitwa nga Dana Nabatanzi omukozi owa BBS Telefine ate nga memba mu kibiina ekya Aromatic Entertainment. Nabatanzi munaye akayimba kasimi ninga kayimba katabu nnyo bambi kayimba ka mutaana nnyo kayimba kugamba kayimba kali awe katwe katu kalinga akalavu kalinga kugamba tekalikira bulungi naye nga bambi kaisiro ate ka mutaana nnyo. Speed je katambuliddeko speed ya maanyi nnyo engeri katwendingamu kaduka ku speed etagambi ka B2C bambi yakikubye ebyansuso katwendinga nnyo abaana bangi nnyo bavuddeyo nga basharinga challenge ya Nabatanzi gye yakoze. Nabatanzi yakoze challenge kayimba kano era bangi bagisharinze naye era abasinga bakyakitaddeko nnyo nga bakyakitaddeko nnyo kwegamba ebirowoozo nga bagamba Nabatanzi ne mystery mwattu akayimba ako mystery yandibadde akayimbye Nabatanzi ku mukuto gwa Facebook bakasharinze byansuso ejjukira olunaku olw'eggulo akavideo ka Nabatanzi yakakoze lunaku lwaggulu yakakoze lunaku lwaggulu era katandikidde okuba katweninga ku mukuto gwa TikTok olw'ensonga nti Nabatanzi abasinga bagamba nti kamujyamu era challenge bwagituulamu ebeemusaano olw'ensonga sigo oyinza okuddawo n'oyisaamu amaaso mwana alabika bulungi mwana anyirira mwana ayaka bagamba Nabatanzi mwattu challenge ebeekusaana bw'ogituulamu n'ogikola kayimba kebeekusaana va ku bano omanyiri abala batuddemu eyo challenge naye nga tebasaana bangi batudde mu challenge eyo nga tebasaana nga bakugamba sijja bajerega nnyo kansirike waawo naye nga Nabatanzi abasinga bagamba mwattu challenge emusaana ey'obulungi bunnuma katrendinga nnyo kayimba kaba B2C audio yafulumye kugamba audio olunaku lwe yafuluma ne video olunaku lwe yafuluma kalindowooza munaku nga 8 oba 7 kali munaku ndowooza nga 6 awo naku 6 ndowooza ku 7 benjukira obulungi munaye katabu nnyo katambula ku speed. Nabatanzi challenge yakoze abaana bajagadde nnyo ku social media platforms bajagadde nnyo bagisharinze byansuso naye ngera abasinga bagamba nti Nabatanzi omwami we ye mystery bangi wali ku mukuto gwa Facebook bangi bavudde era nga bogera ku nsonga eno naye ate kisinga okwewunyisa Nabatanzi ate yaba muyisamu ebituli eriyo abamuyisamu ebituli jukira omwezi oguwedde ogwa October nga gutandika bangi bamulumba ku mukuto gwa Facebook wali ku Facebook page ye mu comment section bwe yateeka ebifaananyi abasinga ne bamulangira nga bagamba nti talina bulungi bwali. Nabatanzi
Nabatanzi ne ssebo yabaddamu mu comment section yakugamba nga buli omu akasukira munne nga buli omu akasukira munne olutalo lwaliwo okumala ebbanga era Nabatanzi yaddamu n'abyogerako ku ne ku mukutu ogwa BBS Telefayira olwabo abamulumba mu comment section nga bagamba talina bulungi bwali naye atazeemu n'akola challenge munnaye ng'akakasa nti mwattu obulungi bumuluma abasinga beebuuza abasinga bagenze mu comment section nga bamubuuza Nabatanzi obulungi bwawonye oba nedda naye nga bambi bye bitambulisa naye nga challenge ye etrendinga byansuso ku mukutu gwa Facebook ne TikTok mwera